Munyikire okuyiga ekigambo kyagana gula Baibuli eri mu lulimi lwo lwotegeere nnyo. Wakoba mu P4 King James gireke. Gireke bambi. Zaizaawo bijja kukaluubirira. Someno ate n'Oluganda tosoma lwa Luganda lwa lumu. Tulina Oluganda luno, tulina Oluganda oli lwasomamu erina kutereeza. Leka kweragaalagana Luzungu. Oba eggwanga lyo lirina Bayibuli yafuluma mu lulimi lw'eggwanga lyo, gule neeyo. Beera nayo. Olina eyo Olunyarwanda, olina eyo Oluki, olina eyo Oluki, gye ziri nyingi. Bukonjo balina yaabwe, n'abaki balina. Compare things, giyige gitegeere. Abalamba okutya okuswala bajja nabo New Testament obutonotono bupisto. Kakubira kumpi ako. Abalamba bakozesa amasimu Bible. Esimu eriko Bible nange ngikozesa for emergency, not for Bible study. Kubanga eyokusimu mba nkyagisoma kakola ne kajja nga kali buweerere nga kasitamye. Ne bagamba nti ebifaananyi bye byafulumye ng'ali buweerere. Ate amaaso gange gadduka mangu bagange ge malwadde. Agamwe malamulamu. Gange ngaluwa kasa kino gatendwawo ko kyetegereza. Twagala tuyige Baibuli, tuyige church manual, policy, umwe obunabbi. Bile bitamu mu biga bidda abantu babisoma babibeera na biri mu butale. Mwete mbisome bananyini byo. Obunyikivu mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Obunyikivu mugenda mu church mu kusabanga okukungana. Nena mu abatubuulira ne mbere banyikivu mu kumanya ekituufu kye munaatubuulira. Tubeera ku kanisa ku Friday. Tuzze kusaba. Mugenda okulaba ng'agenda okubuulira. Ate y'omu ku bafumba. Najja n'omukka gwonna ne magetisi z'abadde akozesa mu kufumba. Oba alugabire n'azireka wali ku mulyango n'awalampa wano. Agenda okugolola omukono okuluga haleluya Yesu. Ne tulaba Yesu omulala. Tugamba woo.